Allen Zawadi tumusanze alina ebiwundu by'omuliro ku kibegabega ssaako n'omukono okuba nga guwaniriddwa bandeegi. Ono tumusanze mu kitundu kye bwayise mu maka agalabirira abantu abafunye obutabanguko agaddukanyizibwa Action Aid. Atubuulidde nti baafuna obutakkaanya n'ebba oluvannyuma lw'okumusanga n'omukazi omulala mu nnyumba. Siriiwo waka nga nina gye ndazeeko. Ambadde maze naye emyezi 7. Naye nina gye ndaze okudda ewaka namusanga n'omukazi omulala mu buliri bwange. Kati nga bw'omanyawo buli muntu tewaliiko muntu atanyiiga. Ne tutandika okulwana kati ye n'atandika okudifendinga oli n'atandika okunkuba. Ono agamba nti ng'okulwanagana kuwedde ebba alabika yakozesa sigala okukoleeza omuliro. Ennyumba nalowooza oba bye yali anywa teyabizikiza ne bituulwako omufaliso simanyi. Bwe namala bamaze okunsika mu nju teyakoma ku ekyo n'ayongera okunnumya nga bwansamba ndi bweru njidde. Zawadi omusango yagulopa ku poliisi ya Old Kampala era nga be baamudduukirira. Poliisi ye Old Kampala we yatutuukirira netugamba ekyali kimutuuseeko ne tuba nga tumuyambako okulaba nti tumujjanjaba. Zawadi nga mutuuzi w'Emmengo alabika nga tali yekka. Rehema Nakigudde nga yakulira ekitongole ky'amaka n'abaana ku poliisi ya Old Kampala agamba nti mu kiseera kino obutabanguko bweyongedde mu bitundu nga Naakulabye, Kisenyi, Kasubi n'ebirala. Tufunamuko challenge naffe. Abantu bajja okuripootinga cases, omukyala bwajja n'omutuma abajuluzi, oluusi abajulizi n'abaleeta ng'omusajja tategedde, oluddamu omukubira n'omugamba nnyabo kuba yalina otulidinga ewali ani omwami we. N'omugamba tusaba otubuulire kiki ekiriwo. Twagala kulaba omwami tumutuuseeko tutya ng'agamba Madamu Nakigudde nkusaba. Tubadde tusaba airtime ole memwonoona issues zaffe twazikola ki? Twazimaliriza dda n'omwami waffe twatereera. Ate ye Maureen Tuhayire akulira ekitongole kya poliisi eky'amaka n'abaana agamba nti ebitundu by'ebugwanjuba, ebuvanjuba ssaako ne mu mambuka ga Uganda naye waliwo obutabanguko mu maka bungi wadde nga Kampala yeri ku mwanjo. Omuli districts ez'ewa Kiso, Mukono ne Entebbe. Ebitundu ebyo tulaba nti bigenda bifuna emisango egya domestic violence naddala obutalabirira abaana oba ebirala okugoba abakyala n'abaana babwe mu mayumba. Mu kiseera kino omuwendo gw'abantu abaddukira ku poliisi okulopa emisango egyekuusa ku butabanguko mu maka gweyongedde okweraliikiriza ab'obuyinza. Olunaku nnyinza okufuna emisango nga 2 egy'obutabanguko mu maka. Naye nga nkubuulidde kwe kiva kati mu lockdown. Basobola okufuna cases nga 20 olunaku. Ate wano ffe ku headquarter tusobola okufunayo emisango egiri wakati w'5 ne 10. But that's a lot. Those are very many cases. Kati kitweraliikiriza. Amaka gayamba ku bantu abakoseddwa olw'obutabanguko agaddukanyizibwa ekitongole kya Action Aid bagamba nti mu kiseera kino eky'omuggalo nabo namba gye bafuna yeeyongedde. Just before lockdown emisango gye twafunanga nga tufuna emisango nga 25 naye omwezi guno oguwedde ogwa June twafunye emisango egisukka mu musango 65. Kiraga nti obutabanguko bwo bungi. Wabula abalondoola ensonga batubuulidde nti abantu okubeera awaka nga tebalina nsimbi kyekimu ku bivuddeko obuzibu. Kati kireeteddwawo olw'okuba nti abamu engeri gy'eri lockdown baafiirwa emirimu tebakyasobola kubaako gye bajja ssente ezisobola okugula emmere okulabirira abaana. Kati ate n'abamu bageza kugamba balwanira ebyobugagga. Nti twafunye challenge abantu tebalina mmere oluba okusaba bwoti omwami olwedde aba n'ebintu bye ku mutwe. Abantu abamu abaali basobola okutuusa abaana bano obutabanguko baali tebabaliraanye kwegamba abaana baali mu masomero abantu baalinga bize naye kati ewaka abantu tebalina bye ba. Poliisi egamba nti omuggalo ogwasooka okuva mu mwezi ogwokusatu okutuuka mu mwezi ogw'omukaaga omwaka oguwedde yali efunye emisango 27,000 era nga balowooza nti kati omuwendo gujja kuba munene
naye ng'abakazi n'abaana be basinga okukosebwa. Juma Kiriya, NTV.